babawa ekyapa n'ekyapa tebanaba kibawa kyokka kali bakwe etteeka ligamba nti kikyo kiri kye yali asazeeko yali akibbye kati akomeyewo ekyo kye yali abbye ate etteeka ligamba nti bw'ozimba oba n'osimba kye tuyita fixture ku ttaka eritali liryo ebyo byonna by'ozimbyeko byonna by'otaddeko biba byoyo nannyini ttaka. Mu Luzungu tugamba nti obanga fixture eri ku surface oba egenda to the center of the earth or rising to the sky byonna bya ttaka byonna bya nannyini. Kwegamba abatutte nga balowooza nti batutte bagize eki bazimbye ga gurofa kakati ssebo ng'oyita mu mateeka ojja kutwala gurofa eyo yazimbira ggwe oba asimbyeko mwanyi yasimbira ggwe oba yagira ki yakolera ggwe kubanga yakola etteeka bwe ligambye bannange. Kakati clarification ngambye nti ow'ekibanja okiralifayinga bulungi n'omanya nti ddala ggwe oli wa kibanja era you are certain ow'ekibanja oteeka okuba nga you were what in possession for 12 years and constitution yakusanga oliko 12 years obanga nga wabeerangako okusinziira ku busuulani nvujolo nga kyajjajja ne jjajja oyinza okuba nga wakabaka emyaka 3 oba 2 naye osikidde kyajjajjaawo kiba kibanja kyo oba oguze kwoyo abaddeko nga wa kibanja era kiba kibanja kyo. Kwegamba ow'ekibanja bweyo ow'ekibanja as defined oba oli ku kibanja kya mayiro oba oli kibanja kya liizi oba oli ku kibanja kya freehold. That is very clear. Kabuni ujeo ayonoona erinnya lyo ekyo kiri very clear era tubaganyi tetwagalayo ajja wano nga yeeyita nti no ndi mutongole noonya wano wa Ssaabataka Ssaabasajja asiimye temumuleetamu ebibye gye biri era tebikwatibwako era bijja kukolebwa a statutory private company cannot be a successor in title to a constitutional statutory body. Kakati bannange ab'ebibanja muddeeyo mu bibanja byammwe ababagoba bakwatibwe ababasalako muddeeyo ku byammwe bibasalibwako mutuule ntende district commissioner abantu bawe full authority full security okweyagala ebibanja byammwe ebintu byonna mbiwandiise so nyogedde mu bbanga ngenyizo gibawa byange biri mu mutwe kakati akazinda ndooza kazaayo kyemanyise kasookede Apolo Kagwe n'abazungu basamuda ne Uganda ebyettaka erya Kabaka erirye byawukana n'ery'abantu erya administration mu kiseera ky'ameefuga before 66 ettaka lya Kabaka erya Mayiro lifugibwa etteeka erya Mayiro erya 1908 ne Registration of Titles Act erya 1924 era ettaka liri ate liri erya office lifugibwa etteeka eddala erya Official Excess Ordinance 1919 biawukana kakati bw'olabani is it article 240 something oba 241 eyawa traditional ruler waliwo provision ettaka erirye neryo eriri trust for the people erirye lyali mu Mayiro n'amateeka ga Mayiro agalifuga g'engambi ne Official Excess Act nalino waliwo erirye eryo aliko ettaka etteeka we liri erirye erya province erino erya trust eyo tewanabaawo administrative enabling act eraga trust eyo neeba etya ettaka eryo erya trust people werinaatambulira kyova olaba wano nti kati act eyo ezaayo tenaba kukolebwa tenaba kutandika kukola kati enjawulo weeri nnene nnyo Ssaabataka gyali atuuke alamula naye ettaka erirye ebibye biryawo separate
buli mu local government obuyinza bwonna nkikusomedde wali buli mu district RDC ne security team. Security administrative nature mu local government is very clear. RDC, DSO, what okukendera wansi babeerawa eyokubiri ya poliko LC5 ne tiimu ye baministers abakaita LC3 ne tiimu ye LC1 ne tiimu ye ezo ze zirina okukola bajja batya ku kyalo waliwo atali ku kyalo waliwo ekyali kitaliko LC1 waliwo eggombe litaliko DSO waliwo district etaliko n'akaneeru bonna bajja batya obunafu buli wano enguzi ye Goliath ali mu ggwanga enguzi naye enguzi eyo Goliath yakubwa ejjinja limu erya Dawudi senga naffe abantu oli yagamba nti ensi tefa lwa babi naye lwa abantu abatono abalungi abasirikale ffenna tuddemu tujja kukwata ejjinja eryo tukube